Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom yenzedde ni abatuusaako ensonga z'essemasoga abalamusaako eyo yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye muwangaalira ate ne mbagamba nti kye mukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubanga mutwesiga okuba omukutu nnamba emu okubatuusaako ebyo ebiba bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero kyalwadda ki okuva wali eri ku Victory Church Pastor Sserwada ebibye ne katikiro kya hospital Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mayiga bandi bange enkolagana eyongedde okubeera nga esattulukuka bibino bizzeemu okubeera nga biranda. Jjukira emabegakaawo katikiro yavaayo n'akozesa ebigambo oba oliawo byali bijereegerera Pastor Sserwada ng'agamba nti omuntu gwe yali alowooza okubanga alimu ku magezi okuvaayo n'akola statement egamba omuntu asobola owasa omuntu ow'ekika kye kasita baba nga tebazaalwa maama omu taata omu n'ebirala ebiringa ebyo. Katikiro n'avaayo n'agamba ndowooza n'ebyawandiikibwa byasoma tabimanyi mu ngeri y'omujereegerera. Pastor Jamada akikomeko oba wali ku Victory Church Nateete naye avuddemu omwasi ate olunaku olwaleero ekiri wali eri mu ndeeba kifumba mutuku era kitokota. Nzedde ni abatuusaako ensonga nga bwe zitambula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like ate esobola okuba nga etambulira ddala emisinde mingi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nzikiriza nsooke nkuwe video eno ya Pastor Jamada kikomeko nga yanukula Charles Peter Mayiga. Wuliriza. Njagala kuddamu katikiro nawulidde omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa mwamuwuliddeko. Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye toyinza kuwasa wa kikaakyo oba ne bayibuli tagitegeera bulungi. Yaneewuunyisizza. Njagala kuddamu omukulu w'ekitiibwa Katikiro mu kitiibwa kyo enjogera gye wakozesezza abaddemu okujeregajerega era nze nali manyi nti bw'ona okufuna ekifo ky'obwakatikkiro ebyokuvuma ojja kuba tokyavuma kubanga nakuwulirizanga nnyo si lwakuba nti nanyumirwanga naye nga ntundira Uganda nga bwetambula bwakuvumanga pulezidenti nga tonafuuka katikkiro era wamala okufuna ekifo ekyo n'okendeeza obadde ogenza okendereza ddala naye bwe nawulidde olumba Dr. Sserwada nange nepalirizibwa okuvaayo okuddamu. Nze alabye ku bakatikkiro kubanga abamu tulabye ku bakatikkiro okuva ku mayanja akanyu omugenzi paka nabaana babaddewo n'abakungu b'emmengo abalala eyo enjogera bwe wagitandika ejeregajerega abantu ba Ssaabasajja Kabaka era wagireega juzi n'omulenzi omuyimbi n'omuyita ekirenzi eyo enjogera si abakatikkiro. Kisooka Dr. Sserwada ayagala obwakabaka naffe ffennyini ba pastors tewali ayagala Ssaabasajja Kabaka ndowooza kumwenkana kubanga amwagala nnyo naffe ne tuwulira nga akisussizza era yaggulawo ne radio impact kubanga amwagala nnyo naye wakozesa ebigambo byokujerega ebyo bino nawulidde omubuulizi w'enjiri ng'agamba bayibuli tekkiriza bayibuli tegaana kuwasa wa muziro kati yawula bayibuli ne Buganda. Bw'oli katikiro wa Buganda toli wa Uganda olina wookoma era oyagule ne wookoma tyono mubulizi wa njiri wansi yonna ate ye tibalonda mulonde nga ggwe nti bajja kujjaku abantu byono Katonda yajja omujjawo okitegedde. Ekirala teyagamba nti Buganda. Pastor Jamada kikomeko Javira ye musumba wa Victory Church wali eri Nateete era yavuddeyo nayanukula katikiro kya hospital Mayiga ng'amwanukula ku ki
olw'okuvaayo n'alumba Pastor Sserwada. Sserwada ono alina ebigambo byayogera recently. Era mu bigambo ebyo Sserwada byayogera byali bwe biti. Ngoba nakuba ennangaliwa. Ono yimirira. Gwani? Siwulidde. Gwe Lubega. Eyo no ye Lubega, omukyala yani. Yenna matovu. Bakubya yakagalo kamu wali. Teyakola nsobi. Mulina abaana bameka. Balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana. Osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo. Osobola owasa omuntu eyeddira omuziro gwo as long as omwagala era nga gw'owulira kyekyo ky'obadde oteekeddwa okukola oba ky'olina okukola. Dr. Sserwada bwe yayogera ebigambo ebyo, Katikiro kya Hospital Mayiga mu bwangu obw'ekika ekya waggulu yavaayo n'amwanukula mu nnyanukula gy'olabye mu katambi ako. Kaakati gwandaba era ngoberera weebuuze lwaki Sserwada yayogera bw'ati. Era ekibuuzo kiri nti mu ebyo Dr. Joseph Sserwada byayogera kiki tujjamu era kyekituufu. Omwana wansi mu comment section yataddewo question yebuuza bwe babanga Eva ne Adamu baali babiri ate kati abalala baavaawa abaana be baazaala abalala bo be baawasa baabajjawa. Ekibuuzo ekyo ne kiba nga kiri so logical. Then Katikiro wa Buganda yali mutuufu okuvaayo okwogera ku nsonga eno. One, nyinza osidinga ne Katikiro at one point or the other nti yali mutuufu atya nti something that happened kyabeerawo mu Buganda ng'alina okukyogerako n'okulambika ng'ennono y'Abaganda bw'erina okuba nti okuwa ebika ekitiibwa nti tosobola kwagala muntu we muva mu kika ekimu aba mwannyoko mutuufu. Naye ate wabula ne tumulenya engeri gye wadelivalingamu message teyali effective enough okulaba ng'etegeeza omuntu oyo. Waliwo engeri endala gy'osobola okuwaamu obubaka nga totyobodde yadde okuvvoola omuntu oyo gwogezaako okubeera ng'olambika. Omuntu osobola omulambika newankubadde nga badde alina kyalowooza okuba nti kyekituufu n'omulambika n'alaba butya bwe kirina okuba nakkiriziganya naawe ne mutambulira ku layini y'emu. Then ekirala kye kino Jamada kyayogeddeko nti Katikiro wa Buganda so si Uganda yonna. Asobola okuba nga kituufu byonna nga bwe biri naye ejjukiramuko nti Sserwada yayogera ne bannayuganda bonna as a whole, not as a region nti Buganda or as not as a tribe or a kingdom mu Buganda. Kakati ye Katikiro n'amuddamu mu nziramu efaanana bw'etyo. Wuliriza wano ebigambo bya Jamada. Mu Buganda ennono za Buganda tiyayogeranga Muganda, yayogeranga pastor omubulizi w'enjiri kyeyava ajuliza Bayibuli. Singa yajuliza Buganda awo ffenna twali mugambye nti nedda kubanga si buli mupasita tyawagira okuwasa omuziro era kyeyayogera abasumba abasinga tebakiwagira. Naye bwewakozesa enjogera egiregeeta kusaana esaana bano abalenzirenzi abato bano abaana bano abanoonya emmere ya leero kati sigaza olutalo lwabali abalala abantu abakulembezera eddiini olw'essonyi nkuwulira ng'oyingiridde ab'ekibuuliiro oyingirira ab'e Kampala mukadde toli mufiti wa Uganda, toli archbishop w'abalokole ebintu ebimu by'essonyi bwe obeeko owookoma okiwulidde kubanga ffe tukuwuliriza abamu tubeera nnyo mu byobufuzi tubibeeramu ne tubigoberedde
okubeera ddala emyaka egyedda nga ndowooza gwe tunabala kutandika kugoberera ffe twali bavubuka nga tuwakanya UPC ng'eyingidde mu muzikiti mu mwaka gwa 797 ne tukiwakanya kakati nze nalonda mu 8 ffe twali tiimu lwatuuse yeffe yenze era nalonda kati njogera nga mmanyi kye bayita politics kimanyi ne Uganda gye baddemu kendeeza olulimi olw'okozesa Katikkiro kendeeza olulimi olwo kabaka bwebweru kuba buli musajja mukulu era entebe eyo omusajja mukulu gikuumi kubanga ekyogenda kubanga tuli Katikkiro obirenga bano abasajja bamuliika basigaza ekitiibwa kyabwe bawanga buli munaddiini yenna wekitiibwa muliika bawanga munaddiini yenna ekitiibwa kye oba faaza oba pasita oba levirandi ba bishop wa sheekh sebo tubadde tukusaba obweyogera ku bino ebintu by'ekkanisa n'omuzikiti bigende kumpola omanye bwokoma era omanye n'ebyewasoma toyinza kugamba Dr. Sserwada mutamanyi bayibuli muwakanye ng'ojjayo kyawandiikibwa towakanya tukiyita wattuwe wakayima ne wangu wakayima ne wangu kyekintu kyoyogera nga tolina lunyiriri bino si ya wakayima ne wangu jayo olunyiriri ogambe nti tamanyi bayibuli egamba bweti okiwulidde mmanyawo ku masebo toli archbishop wa Uganda toli mufuti wa Uganda bakubye okomako omanye nti wano bwenkomanga Katikkiro tetujja kuleka nakulaba nejjuuzi ng'olumbaganye bali mwezo wekitiibwa kubanga yafukamira Bobi Wine naye kati fe abagoberera ebyobufuzi kuva emyaka egy'emabega tuba tuvuunula mangu bali mwezo kyeyakola si ekipya ennyo kubanga ne Honale Munyanzi yakikola yafukamira ku Pulezidenti Museveni ne omutabani wa Tamale emirundi ejjuuzi yayogera ng'ali mu kamera afukamiridde Maama Kadaaga era n'afukamira naye kino twakimanya olina obuzibu ne Bobi Wine ekirala kisoboka okuba ng'ogisikapeyiningira bulungi oyagala kumusuula bali mwezo yala musuula mulungi ekyokusatu netumaliza nga tugamba nti engeri gyebyo byobufuzi kati nga bitinta oli wa muvumenti ebyo twafuna bintu bisatu gye twali tuvukeera ekyo netukireka nakyo naye mpadde okusabalira kwekwekanye mu Buganda oyisaawo ebintu twakitegeera omanyi Abaganda bagamba ereyokanga netonnya ne tulaba nsiisira bwe zenkanya emyoyo Katikkiro Charles Peter Mayiga Pastor Jamada Kikomeko amwanise era n'atutegeeza bulungi nti omusajja ono ayogerenga Katikkiro yeetisse ofiisi y'obwakatikkiro kabaka ow'ebweru alekeraawo okulumbagana abakulu b'amaddiini nga bwe yalumbako ab'ekibuli kati wuuyo alumbye Sserwadda amujjukiza nti nejjuuzi yalumba bali mu ezo olw'okuba yafukamira n'afukamira Bobi Wine kyokka ng'ate bonna baali bafukamidde kusaba naye neefuuka point era ye n'ategeeza nti tukimanyi nti oli muwagizi wa movement olina obutakkaanya na Bobi Wine so ebintu ebimu akitinga like Katikkiro ng'omuntu omukulu so teweefuula mwana muto Jamada anyiizeemu ate Jamada y'omu ku abo abatayagala kulumbagana bantu era bwe tuba twogera ku basumba abamu ababadde ku Pastoral nga si balwanyi ba ntalo Jamada y'omu ku bo ne Yazidi muwanguzi era ojja kujjukira nti n'essaga za Bujingo zonna zeyabeeramu ebbanga lyonna ng'avuma Dr. Sserwadda tewawulirako ku Jamada Kikomeko ng'avaayo okulwana era Dr. yagamba nga entalo zange muzireke kyovala ne Pastor Mukisa bwe yavaayo kalwane nti alwanirira Dr. yamugamba sebo kati sooka oveeko ku leediyo okkakkana otuule wali olwane entalo ezo bwe zinaazimala oliddamu wabula nze saagala kunnwanirira intalo zange. I remember which year was that with Wali ku Impact ne program ya Tawanika.
Dokita yagamba statement gyenkyajjukira nti bwe mugenda ku radio eno mugikozese okukola ekyo Katonda kyakwetidde okukola wabula temunnwanira ntalo zange muzireke Katonda wange ajja zikola ki zinnwanira. Era abantu abamu abali closed ku Dokita nga bw'olaba Bishop Mukiibi bw'olaba Yazidi Muwanguzi then n'oteekako ne Pastor Jamada kikomeko balwawo nnyo okuvaayo okwogerako ku nsonga unless ng'ensonga eyo eriko weetuuse. Kati tojjawulira Dr. Joseph Sserwada ng'avuddeyo asupplementinge oba akole any comment ku kintu ekyo never. Naye ne Katikiro ekituufu kiri nti tumusaba naye asigaleko muleeni ye asusse ate kotujjukizaako abali mu ezo kituufu olabira ddala ng'omusajja alinga yali adi campaigninga bali mu ezo ayiseewo ebyabwe bibaagala okuyisaawo. Anyway ebyo nabyo bwe bityo bwe biri. Munzikirize mbateere wano tukomawo n'ebirala bingi video nyingi zenkolako olunaku olwaleero okubanga maleetera tuli ku Beyond the Newsroom yenzeddeni mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane ate nga guludde n'oyakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.